yesimye ya subscribing edda ku SMX Media kubanga kino nakigambako nagamba mulindeko mama wa Gravity amala okubeera nga aziikibwa mbitiibwa naye ate wabaddewo nsasa geneemu naye omugambo gugenda tokomoka after mama wa Gravity nga amaze okubeera nga aziikibwa neera gutandise Madrata Nchiko bavuddeyo okubeera nga nabo bawa opinion yaabwe ku Edisend oye abantu baali bamutereka mbire ebibasooka okubeera nga bamuwa ebyo byali biwero awo just abantu baali bakyali mukungu bagirako Gravity omutujju sawa zino bamaze okubeera nga bazika mama wa Gravity omutujju nagambye ogenda wulira omugambo ogutokomoka akatambi kankakuwa okuva gye katandikira paka gye kaggwera omusajja yavayo n'agamba Gravity aleke omulambo gwa maama we mu nnyumba yagende ayimbe ku kivulu kye yalina okubeera nga ayimbako ku Lwokutaano emisana ku Lwokutaano ekiro kyokka nga maama we yafudde ku makya kitalo nnyo kitalo ddala naye bamuwadde ebibye N'odagamba musibe Gravity asokaleko ebyokufiira omagera yimbira omuntu omukulu bwatyo baba ategeera entegeera bwekyo omuntu omukulu nga Sseeri musajja mukulu oba otegeera entegeera bwekyo tegeeza bwe tufugwangako so n'omuntu ategeera omuntu yenayina nawe abamuwagizi nga bagekayi noba promota ng'osasudde mama ng'ali mu ddiro nzije nkole komedi emyaka gino kyakola basendi bo bagwesawo gye balina bazadde kati omukadde ndowooza ali ewa kati naye ate akuze omukadde wa sendi kati alina mumwana yenkana ali myaka gya mama Gravity kati naye ndowooza balaba talina omukigabo so naye oluusi abantu bogera ebintu banonyala yegezigezi nakwagala kulowooza nti bo bamanyi okusinga ku balala naye just amanyi kuwaliwo enzogera egamba nti kati magezi naye waliwo abakola ne batabana amagezi g'omukulu nekinankadde musi